Abegwanyiza ekyomubaka wa Paalamenti e Mityana n'olwaleero bakedde kakiiko k'ebyokulonda okusunsulwa nga basinze olwaleero babadde banna NRM ko n'abazze ku bwannamunigina. Ku beewandiisizza kubaddeko minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba akwatidde NRM bendera ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti ya Mityana. Mu kulonda okwaggwa yawangulwa eyali mu Nanup ebiseera ebyo Joyce Baagala nga ku mulundi guno kkaadi yamuggyeddwako n'asalawo okuvuganya ku bwannamunigina. Judith Nabakooba asabye abantu ba Mityana okuddamu okumwesiga asobole okubaweereza. Komyewo okuddamu okutwala ekifo kyange ng'omukulembeze wa Mityana district. Basaba bassebo ne bannyabo omulundi guno tuddemu nate tuwe NRM mandate. Ate ye Esther Nyanabo agidde mu ttukutuku nga wayise ebivvulu mu kibuga Mityana. Ono azze kuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala wa munisipaali ya Mityana ku kkaadi ya NRM. Bw'amaze okusunsulwa n'aweera okuzza ekibuga Mityana mu mikono gya NRM. Era tulina bye twali tuteese mu pipeline ebyali bisigadde okukolebwa okukola nti ekitundu kyaffe kivaayo, okukola nti ekitundu kyaffe kyeyongerako, okukola nti naffe abakibeeramu abakiwangayiramu abakizaaliddwamu tukinyumirwa nga bannamityana ng'ebitundu ebirala bwe bifaanana. Ne Kibedi Nseegumire mu NRM naye asunsudde okuddamu okuvuganya ku kifo ky'omubaka owa Mityana North. Because as you see, the signs are already telling you that Nseegumire Kibedi is the next member of parliament for that constituency. Mu balala abasunsuddwa kubaddeko Vincent Kato ayagala eky'omubaka wa Busujju, Fred Kintu ayagala ekya Mityana South, Henry Makumbi wa NRM ayagala ekya Mityana South n'abalala. Abantu bange babadde balindiridde akadde kano ebbanga lyonna era njagala otegeeza bannabusujju yonna gye muli nti maze okusunsulwa mu butongole era nga akabonero nga bwenzize mbategeeza akabonero ssaawa. Obuzibu bwensanze nti nsanze akabonero kange akamanvuuli waliwo abakatwala mu butali bwenkanya n'olwekyo neewandiisiza nga independent era akabonero kange ssaawa. Abamu bazze n'oluseregende lw'abawagizi kyokka bano obwedda abasirikale baliko we babakomya olwo ne bakkiriza emmotoka 2 zokka okutuuka ku kifo we basunsulira. Ate MPG omuwabuzi wa President ku nsonga z'amakolero Amelia Kyambadde naye asunsuddwa ku kifo ky'omubaka owa Mawokota North. Ono mu kalulu akaggwa yawangula mu Nanup Hilary Innocent Kiyaga ku kifo kino era nga baakuddamu okwambalagana ne ku mulundi guno. Abadde awerekeddwako eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi ng'olumaze okusunsulwa n'aweera nga bw'agenda okutandikira bwe yakoma. Emyaka 5 badde tunafuna saavisi esanidde naddala mu byobulamu, naddala mu byenjigiriza n'ebintu ebirala ng'enguudo n'ebirala. N'olwekyo nsuubira nti ngenda kulwanirira abantu naddala abavubuka okulaba nti bafuna ettendekero basobole okuba nga bafuna emirimu. Ne Susan Nakawuki naye asunsuddwa okuvuganya ku ky'Amawokota y'Amaserengeta nga bwakuvuganya n'abasajja okuli Yusufu Nsibambi ne Sejjemba Martin. Bannamawokota olugendo lw'okufuna maama lutandise. Mbawo obweyamo sijja kubasuulirira, sijja kubatiiririra, nja kubeerawo mu mbeera zonna. Mu balala basunsuddwa kubaddeko munna-DP Nviiri David, Akol Sam, Matovu Godfrey n'abalala. Ffe tuzze okukolera Mawokota nga tetuzze ku mulamwa gwa politics, tuzze ku mulamwa gw'okukyusa n'okulaba nga tufula Mawokota egombebwa ebitundu ebirala byonna. Okwawukanako n'olunaku lw'eggulo olwalira akakiiko kasunsudde omuntu omu ku kifo ky'omubaka omukyala wa Mpigi munna NRM Harriet Mbabazi. Abampigi abavubuka bankazaako lya Babyface era nze mbagamba ekigambo kimu tugenze mu race. Naye ekisingira ddala obukulu mu byonna kwe kulaba nga Mpigi yaffe eddamu okuwulirwa eddoboozi lyayo mu Parliament. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Mpigi Everest Nomujuni ategeezezza ng'enteekateeka bw'etambudde obulungi. Process etambudde bulungi kuva jjo ne kati tutuuse tunafunamu ebitusoomooza. Abakandidates baffe baze nga beeteeseteese bulungi. Tirina omuntu gobye oba taawanyiza nti ddayo oleete kino nekiri bonna baze n'ebisaanizo byonna. Suzana ono tazze kwekkusa. Ne Kayunga naye okusunsula kutambudde bulungi. Eno munna NRM Arthur Kizza avuganya ku kifo ky'omubaka owa Bbaale era aweera okugyayo omubaka wa Nuupu mu kifo kino nga kw'otadde n'eyali omubaka w'ekitundu kino George Wilson Nsamba alyoka awangulwe mu kulonda okuwedde naye asunsuddwa. Nze naaze kujjako Nuupu musaza lye Bbaale. Nuupu etukoze bubi
balwanya ne pulezidenti, balwanya ne gavumenti, tukyalinawo okusaka, tukyalinawo okutambulira. Nze naaze kuwakanya ngobe Nuupu mu ssaza ly'Ebbaale. Nkomyewo mu kalulu k'Ebbaale olw'okuba nti kali kaggwa era zize okusaba abantu b'Ebbaale akalulu akapya. Nyongere ku ebyo binali ntandise okukola mu ssaza eryo era ebirabikako. N'abalala basunsuddwa ku bifo eby'enjawulo. Nzira ku ground kuwenja kalulu kuyamba abantu bange bannakayunga Ntenjeru North. Ebiganyi byonna Mama Solution byenzize okukolako. Bukyanga lubaawo Ntenjeru South ebadde tebangamuko mukyala muzadde nzize okuzaala abantu ba Ntenjeru South. Yensonga lwaki nonze n'akabonero essefuliya. Ensonga eri emu okukola obuweereza bannantenjeru South bwe bana abantu. Era wano wennyini wensinziira okusaba bannantenjeru South bonna okuddamu okunteekamu obwesige. Atwala ebyokulonda e Kayunga atubulidde ng'okusunsula bwekutambudde obulungi. Candidates aba showing interest oba aba picking forms era ne bajja ne babookinga. Nominations baali 34. Kati tugenza okukomekereza omulimu guno gw'okubawandiika oba okubasunsulamu nga tumaze jure okunominatinga ba candidates 29.